kubya Yesu ngenda beera ate kati kino kye kintuuseeko ate Yesu ngenda kuwanika. Yesu mpaga. Musa Kakembo ssentebe w'eggombolola y'e Muduuma ng'ali wamu ne poliisi y'e Bujuuko ng'edduumirwa Ossi Oliver Asio baggalidde abazadde abakyala 3 wamu n'abaana baabwe 9. Abazadde balangibwa okukotogera abaana baabwe ne babatwala ku ssomero okumala ebbanga lya myaka 2 nga beerimbise mu kidiinidini kye baatandikawo ng'omugoberezi waakyo talina kugenda ku ssomero. Ssentebe w'eggombolola y'e Muduuma nkedde olwaleero okukwata abantu bano nga tuludde nga tuwulira amawulire waliwo abantu wano waliwo abaana bebakuumira wano nga bangi nnyo, abaana tebasoma, bali mu kusinza, balina eddiini egamba nti bo tebateekeddwa kusoma. Batuusiddwa ku poliisi e Bujuuko wakati mu bukuumi obw'amaanyi. Abakwatiddwa kuliko Neshi Olivia, Melisha Olivia ne Glenn Olivia era kuno kwe kubadde okwewozaako kwabwe. School fees agamba abaana batuule. Twakomawo Mukama yayogera ffe nti mukomewo munnindirire bafune basaposa abalungi abagenda okubasomesa masomero amalungi kuba abantu gye bali naye omwana n'ava ku ssomero ng'akaaba buli lunaku oli muzadde mukyala. Abaana betwogeddeko nabo okubadde Joshua ne Proverbs balambise nti balinze Yesu lwalidde abalambike ku masomero amatuufu gye balina okusomera. Yesu yatugamba yagamba jaddi yagenda oleeta abasibosa bagenda. But Jesus told us you will go to school because Jesus wants us to go to school. That's why he's making good things in our lives. Abakulembeze b'ekyalo Nswanjere nga bakulembeddwamu Kenneth Yega atwala ebyokwerinda bawabudde abazadde. Era okulabula kuno kugenda eri buli muzadde eyeesuulirayo gwannagamba n'aleka omwana ewaka. Kino tekisookedde wano ate sigamba nti kikomye ku bano. Tugenda kwongera okufeffetta buli mwana atasoma mu kyalo kyaffe. John Bosco Bwete, kansala w'omuluka gw'e Malima, abakwate mwe bawangaalira alabudde ku bidiinidiini ebimerukawo. Tulabula buli muntu eyeerimbika mu ddiini nga tagitegeera bulungi abeere mwegendeza tujja kufaafaagana naye kubanga abantu bano buli muntu abadde agezaako okugenda okubalabula okutwala abaana ku ssomero baddamu kumubuulira njiri. Kubanga olunaku lw'eggulo era CDO yatuuseewo bamutandikidde mu kumubuulira njiri nti bulaza weetaaga kusenga Yesu aleka olina ebizibu ebikutawaanya ffe wano tuli mu Yesu atusomesa esitole bwe zityo. Abo nno bonabona abeerimbika mu bidiinidiini bye tutategeera tujja kufaafaagana nammwe bwe mba nga mufiiriza future y'abaana. Abatuuze basalidde abakwata omusango ne basaba ab'obuyinza babalamule ng'amateeka bwe galagira. Buli omu amumanyi bubwe mpozi yagambe ti siri munnaddiini olw'ensonga mu Bayibuli tewaliwo kyawandiikibwa ti omwana alina okutuula ewaka Yesu amale okwanukula agenda asome. Olw'ensonga neyawandiika ekitabo ekyo kasinga teyasoma kyo kyandibaddewo. Tekiri mu tteeka abaana balina okudda ku ssomero ne basoma. Kati naye kenyini talabanga ku Yesu amusoma mu bitabo amubasomese nga Yesu nga bwali kati bw'anaamaliriza kati bwe bali bukula be balimanya oba bagendewa Yesu oba balagewa. Bya Mutalemwa Kizito Vincent, Crystal TV, Omunnyo.